Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako. Neebaza Katonda okubeera nti twayingidde mu mwaka omupya 2023 naye kye mulina okumanya nti bannaffe bangi tebasobodde kubeera nga bayingira mu mwaka guno, bafiiriddwa obulamu bwabwe. Naye wenjogerera bino tulina bannaffe abaluguzeemu obulamu babadde ku kifo kye bayita Freedom City. Kigambibwa fireworks bwe zaatandise ku ssaawa 6 ne baagala bafulume balabe ku fireworks ezo, naye mu kubeera wano nga beesindika wano okufuluma n'okuyingira awo wabaddewo obuzibu era okukkakkana ng'abantu bafudde mu by'okusaaga. Abantu bafiiridde ddala kuba kigambibwa nti 5 bafiiriddewo naye kati kikakasiddwa nti abaakafa bali 9. Kye mulina okumanya nti abantu bayisiddwa bubi nnyo eggulo. Ababadde ku Freedom City baaziyidde mu kwesindika wano mu mulyango, yingira fuluma. Baaziyidde mu kuziira, abamu ne bafa. Mu bano abaafudde mulimu n'abaana abato. Nga bwe mukimanyi nti ekifo ekyo kikuŋŋaanya abakulu wamu n'abato. Ate jjukira olunaku lwabadde lwa njawulo ng'abantu baagala okulaba ku fireworks ezo, naye nga bano abaafudde emirambo gyabwe giri mu lago. Kwegamba kibi nnyo, mawulire ga nnaku. Nsuubira ne bannannyini kifo kino ekyo kye bafunyeemu ekyokuyiga, kuba ekifo ng'ekyo ekikuŋŋaanya abantu abangi kiba kirungi wabeerewo emiryango egy'enjawulo egy'amaanyi egisobola okufulumya abantu abo n'okubayingiza nga tebasobola kuziira. Kuba bano baafudde kiziiro, beerinnye olw'okuba nti baabadde bangi mu kifo we babadde bafulumira oba okuyingira, baabadde bangi n'ekiziiro ne kisukka ne beerinnya okukkakkana ng'abamu bafa, abalala bali mu ddwaliro. N'olwekyo mawulire ga nnaku, abantu baffe baatufuddeko nga tuyingira omwaka omupya ku ssaawa 6. Abantu baffe beerinnye n'okuziira ne bafa. Mawulire ga nnaku bannaffe abaafudde, Mukama Katonda abasonyiwe byonna ebyabasobako. Kitalo nnyo bannaffe abo abaafudde.